Okusinziira ku bibalo, Katanga mu division y'e Kawempe erimu abantu abatakka wansi wa mitwalo 2 nga ku bano ebitundu 5 ku buli 100 baana abali wansi w'emyaka 14. Ekitundu kino kye kimu ku bimanyiddwa ennyo okubeeramu obwavu obuviirako abaana obutasoma. Kino naffe tukirabyeko bwe tutuuse mu kitundu kino ku ssaawa ez'akalasamayanzi ne tusanga nga waliwo abaana abataayaaya ku kyalo. Kino kye kimu ku kyawaliriza Claire Nakalanzi okufuna w'atandika okusomeseza abaana bano. Nasomerawo Makerere wali ngawo nga basomesezaawo St. Agnes Christian Education Center. Naye nayitanga muno mu Katanga nasanga nga abaana nga bali waka netandika okufuna ekirowoozo nti naye bwe mmala okusoma lwaki sijja nenyamba ku baana b'omu Katanga bano. Wabula mu biseera eggwanga bwe lyalumbirwa ekirwadde ki COVID-19 Nakalanzi yakosebwa era n'amala ebbanga ng'essomero liggale. Twasooka ne tutambuza omwaka ogwasooka ogwa COVID nga ngumiikiriza manyi nti bwe tunaddamu okukola nja kukola ki? Nja kusasula ssente ezo. Omwaka ogwokubiri bwe gwatuuka ne bigaana nga ssente nnyingi kuba buli mwezi nali nga nsasula emitwalo 5. Olw'okuba yali alumirirwa era mu kyalo teyabandaalayo, omwaka guno nga gutandika yazzeemu n'aliggula. First week saafu nayo no. Second week ne bamanya nkomyewo ne bampaayo 4. Third week ne bannyongererako 3. Omwezi ne guwera nempeza abaana 10. So last week nagimazeeko n'abaana 10. Kati last term nabadde n'abaana 10. Kati eno second term nebaza Mukama nti mpezaawo 25. Tugasiza ng'abazadde okuleeta obwana bafune ebibeera wano ng'obwo obuto obutasobola kweyongera ku masomero agawala ennyo ne buva ku mpimpi ne bubeera wano. Ono okusobola okuyimirizawo essomero yasalawo asabeyo abazadde akasente akatonotono okusasula ekizimbe n'okuliisa abaana. Mitwalo 3 nga Georgia school fees nga tufumbawo ku caayi ne tubawo akacaayi. Yo uniform atola mu nsawo ye. Uniform zitutawaanya oba olina okubala ka school fees atooteekeko uniform katawa at least ka uniform kabayambyeko. Wabula wadde alabika ng'eyagonza embeera era agamba nti abazadde abamu bakyaguguba okutwala abaana ku ssomero. Abazadde bagamba tebalina busobozi butwala abaana ku ssomero. Essomero ne bwe liba lya bwereere tebalina ssente z'okugula bitabo. Bino byonna abikola okusobola okuggyawo ekifaananyi abantu kye balabira mu Katanga. Abantu babatwaliranga ddala nga obwana bw'e Katanga nga temusobola kukkirizibwa nti musobola okuvaamu omwana omuto ayogera Oluzungu oba gwe basomesa Oluzungu n'aluyiga. Kati emyaka 15 ng'ali mu kyoyinza okuyita obuweereza buno, ye musomesa, ye bbaasa, ye mufumbi, yalongoosa n'ebirala. Naye lwaki era sinnaleeta basomesa nti sirina kye ŋŋenda basasuza. Wano wasabidde ab'omutima ogulumirirwa Katanga babadduukirire. Ŋŋenda kuzimbira abaana b'e Katanga essomero eddene. Wabeerayo eyo nga waliyo omuntu yenna ayinza okuyamba ajja atukwasizeeko. Bwe twogeddeko ne kansala Wandegeya atwala ne Katanga agambye nti bafubanga abakulembeze okusomesa abazadde ku mugaso gw'okusomesa abaana wabula obwavu gukyali muziziko gw'amaanyi. Kuba oli ajja kwebuuza abuliddwa emmere gy'ali ate akwate omwana amutwale ku ssomero olaba nga tebasitrivinze nnyo kuva mu comfort zone yaabwe balabe nga bakola kyonna ekisoboka okutwala abaana ku masomero. Ate nabo bafumanga abakulembeze abazadde beesuulirayo gwa naggamba okukwatizaako ababayamba. Ne bw'ofuna akakisa oli n'akuwa basari omutuuze olw'okuba akimanyi nti yakulonda oli kansala ajja kugamba yes basari oginfunidde naye ngulira n'ebitabo n'ezibulako zennyina otuteekerako ozikole ki ozinteereko. Ebitundu by'enzigotta mufumbekeddemu nnyo obumenyi w'amateeka nga kino kyekuusibwa ku baana obutasoma ne bamaliriza nga bayize buli kika kya muze. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Cospark TV.